Muri mutya mikono gyange mwebale nnyo kwanga mutugoberera subscribing ku Waswa Emma YouTube channel Trust Media Uganda kyekitongole mwe tuva Biva Organic Access Building Rubaga Road ejja kubange kwasaganya ensonga z'okujjanjaba. Dr. Biva geno mugambe nti ekifuba kino ekyakalakiro kikuluma ajja kuwa eddagala beta Cough Doctor liwe sindikira abaana bo lisindikira abatabani owone ebifuba ebyo ku Access Building ne matabi agasigadde ag'enjawulo. Dr. Biva wali musawo omukugu obwesigisa obulamu bwo. Olunaku lwa leero ziri ennaku z'omwezi 22 era nga wano wendi tugenda mu ddwaliro erya Kosu Clinic. Mujjukira nasemba okubeera nammwe okuba updatinga nga tugenda ku sajjale eya omukulu Miracle Omusinguzi. Tusooka ntwebaza Mama Fiina ne bannayuganda mwenna abajjanjabi omwana ono mwebale nnyo ddala. Era ng'olunaku lwa leero 22 enkya nga 23 ye lwe bagenda okuba nga bamulongoosa. Tutegeraganye bulungi nnyo so nabadde nyina okukola kyonna ekyetaagisa to make sure nti 22 zibasanga bali set covid ewanza okumbagema almost kawungezi nnyo tuyingidde leeti mu ddwaliro. Oli otya ssebo? Gende. Oli bulungi? Tuddeyo munda kukulongoosa? Totiddeyo? Okay. Omwana wuno improving ddala obulamu si bubi butambula. Ndiine Mama Miracle oli otya munna? Ndi bulungi Emma. Obulamu wetuli. Okay. Pozi mwe muli mutya bannayuganda abatulaba? Gye bali balungi nnyo. Omutali yansoose mu ddwaliro. Ntowa ali mu ddwaliro. Okay. Leero 22. Abantu sooka obanyonyole kye tuliko ne we tuvuna ku lwaleero byetutandikiddeko. Olwaleero bannayuganda batulaba nsooka okubeebaza naddala Mama Fiina mwebaza nti yeebale nnyo yeebalire ddala. Leero ennaku z'omwezi ziri 22 lwe lunaku lwe yasasula sajjale ya Miracle era lwe lunaku lwe tuzzizaayo Miracle ku Kosu okumulongoosa sajjale ey'enkya. Etandika nkya ennaku z'omwezi 23 lwetandika. Okay. Sajjale eno omuntu ayinza okwebuuza ekibuuzo yakumeka? Sajjale eno musajjale za Miracle yakuna. Iye Emma. Bagenda kulongoosa Nkwawa. Eza side ki? Niwe tamwambula naye? Eno guno omukono. Ogwa side zeno? Bagenda kulongoosa wano. Okay. Kale kanyambule mu kati nnyo wasobola okubanga bamulaba. Bagenda kulongoosa wano. Awakwata eno Nkwawa tesobola kukola bweti. Iye. Omukono gubeera wano wansi. Wow, gye tugendamu. So enteekateeka ziri zitya? Enteekateeka era wetuyingidde wetuti Emma wetuyingidde. Kubanze we muyingidde mutegeddewo bibaddewo byonna emisana. Wetuti wetuyingidde nga wetuli. Ate wali kitagenda kuggwa. Ekikulu kyabena munda tebatubanja. Munda tebatubanja goge mazima. Tebatubanja banne mbaddiramu. Teri abanja ssente mu Kosu munda yadde 10 n'eki twakiryalinga ssente zonna. Just ebadde tebiriiwo zenna ebyo ebigwa tebiraze bitontono. Naye of course I have to take my responsibility. Nitulaba ekyetaagisa era emitwalo 10 egikozesebwa okukebera COVID-19 gisasuddwa mu ddwaliro ne basooka bamukebera ku ddwaliro ly'abasisita eriri awo kumpi zigenze nsitadde ne bamukebera n'asobola okubanga era ebbaluwa eya COVID kwe bamukeberedde kubanga bw'oyingira mu Kosu munda tebasobola kukkiriza kuyingira munda nga tebakukebedde COVID-19. Okitegedde bulungi nnyo. So n'olwekyo kyo kiwedde kati tugenda ku sajjale eno ennaku lw'enkya. Osuubira kumala ennaku mmeka? Batuwa ennaku 14 naye tetumanyi kinaasinziira ku mbeera gy'anaaba alimu. Reaction eno corresponding amangu. Okay. Ennaku zino badde tubulanganyemukko nze naawe tubulanganyemukko naye nga tuwuliziganya. Obadde ludda wa? Mbaddewo Emma mbaddewo ku church. Obaddewo ku church ng'okwasaganya ebintu. Omulenzi abaddewo? Abaddewo mu mikwano gyange. Obulamu nga butambula. Omukulu eka mumuulizaako oba emboozi mwagiggala?
Ekyamazima tetumuwuliza naye tatuwuliza. Tabakubirango ku ssimu ebyokunoonya omwana oli gwe yali ayagala abivaako? Bivaako. Okay. Wow, that is it. Ebituli bigenda mu maaso ensonga bezo beziri. Omuntu ali atamanyi kintu kikwatagana ku kulongosa kwa mwana. What happens in the hospital there? Like tuyitire mukko kubago terobeera gobeerayo nze nsanga biwedde bambaleka ku mulyango nga muyingira. Ekibeerayo nti Miracle bamutwala gye mu theatre. Kuba bwe njogera theatre abantu abasinga bagitegeera ne bamusirisa. Bamusirisa batya? Yenna. Nabanga omuntu ataliiwo. Ne bamulongoosa then we wayitawo essaawa nga 2 oba mu kitundu ne bakuyita nga bamaze omulongoosa era abeera tannaddangulu n'omukuuma kumala era essaawa nga nnamba oba eddakiika nga 30 kisinziira ng'otuddeawo omukuuma. Omwana ono ng'asirise ng'ali mu theatre ng'omutunulidde obeera olowooza ki? Emma nze ndi mukyala mugumu, ndi mukyala mukkiriza. Bw'asirika nsigala mu kusaba. Ansaba Mukama amunkomezeewo. Baali bamusirisizaako n'otyamu? Omulundi ogwasooka ne bamusirisa nga ndaba natyamu. Endowooza oba tadde kubanga bamusirisa ndaba. Bo yenkola yaabwe omwana atannaweza myaka 10 bamusirisa olaba. Omulundi ogwasooka natyamu naye gino emirundi. Mama Miracle, tulongosiza omwana omwaka mulamba. Tumulongoosa mu myezi 3, empanjalo y'emyezi 3. Bwenkubuuza ekibuuzo, omwana wo omulaba otya kati? Waali? Ekyamazima Miracle ali bulungi. Abantu babuulire nti omwana nga bwali kuba atambula buli kimu kinyokke. Miracle ali bulungi kubanga talina kyatakola era ali fine mu buli kintu kyonna. Talwala nti alwala musujja, talina kyali jasituwe batutadde okuddayo bwe tutyo bwe tukomawo ng'era mulamu ali bulungi ng'emazima. So tusuubira okumala ennaku 14 naye tetuziwezangako ebiseera ebisinga tugenda ennaku oba 7 oba 5 si bwe kiri? So nyongera okubebaza luli mwantabukira nnyo bannange mwalina ensonga zammwe nnyingi naziwuliriza inbox ne munnumba ebigambo byali bingi nnyo kuleba ebyaliwo naye nabasaba okutusonyiwa bannange bino ebya happeningawo. Leero tuli ku cause ya mwana ono yokka gye tutunuulidde. Tebali bulungi saagala mbuzeebuze embeera tebali bulungi tewaliwo kasente ne bwankubadde ziri zaagendayo tewaliwo kasente ebyaddala era ezikoze omulimu gw'olwaleero tuzeekudde bwekuzi kubanga nali nakwasibwa obuvunaanyizibwa buno kabuze kate Miracle amisinge okulongosebwa. Naye ngamba Waso Emmanuel bwe batalongose mwana ono leero nekigezo kingiramu omwezi ogujja Mama Fina simanyi bwanandaba okitegedde ate nga jasi ensonga ebadde entono nnyo nga 10,000 ne ngamba nezisikayo gye zibadde ensonga nga tugikwasaganya. So I have to take care of them. Ebanga lebanamala mu ddwaliro of course balina okuba munakasente kati tekigana kuntaasa tekigana kuntaasa ebisobola okutereeza embeera ne tulaba banaviira mu ddwaliro tebagenda kuddaba jjukira bava mu ddwaliro bayeetaaga care extra care okujjanjabibwa okusigalidde asobole okuba nga awona. Bwava mu ddwaliro aba yeetaaga kinaki? Bava mu ddwaliro aba yeetaaga dressing n'ebyokulya bye babeera babalagidde. Mutera kulya ki ebiseera ebisinga? Atera kunywa mata nga mulimu magi buugi weebityo. Mata nga mulimu amagi obuugi n'ebisigalidde yekka yebeerawo. Then okuwona okuva nga 23 ng'amaze okulongosebwa Mukama bana batuyambe n'afuluma nga ali very okay nga talina kizibu kyonna. Tugenda kuba twetaaga bbanga ky'okuwona. Ebiseera ebisinga wayitawo mwezi kubanga mu nkwawe bagenda okulongoosa dokita atugamba nti sajjale zino ezisembayo ze sajjale ezisinga obuzibu. Kyava yaziwa obudde. Kati simanyi dressing tugikola buli luvannyuma lwa nnaku 2 oba buli luvannyuma lwa lunaku lumu. Muba dressing oba olina okuva eri egayaza n'odda? Bakugamba n'olonda eddwaliro lyonna ly'oyagala bo ne balonda ne bawandiika ebbaluwa ne bagibasindikira. Recommendation letter.
nti omwana ono mumukolangako kino nekino nekino. Kyo kitegedde bulungi. Ssebo sooka webaze ku bannayuganda bagambe neyanziza okunzijanjaba. Neyanza okunzijanjaba. Okay. Webaze mami omugambe mami neyanza okunzijanjaba munnange ngenda bagenda kunnongoosa. Neyanza mami okunzijanjaba bagenda kunnongoosa. Obagaye bakusabire ne mami omugambe akusabire. Mami nsabira. Bakusabire oveeyo bulungi. Ekyo kirungi nnyo kizaamu amaanyi. This is how we do it. We change people's lives. We make it happen. Buli kimu ekyetagisa tukikola to make sure obulamu butambula. Mbasaba in case nga ngukubira wano wennyini cause embeera si nnungi indeed. Ebiza bibeerawo naye embeera si nnungi. Mbabuulira mazima eno gye tuli kyokya mukitegedde bulungi nnyo. So tuyimirire wamu. Omwana ono abadde mwana waffe, mwana wa ggwanga. Tumujanjabye. Mami akoze ogugwe. Mukitegedde bulungi nnyo. So we are going to the hospital just right now. Mukasera katali kawampu kubanga tuli ku late entry. Nsaba mbasiibule. Kale. Abantu basiibule mu ngeri yo. Obalekere osabire n'omwana ono. In fact tuwe yesala leero. Kituwere mu kamera. Osabire omwana nakubenza. Bannayuganda bannange, bazadde bannange abandaba bamaze ebbanga nga Miracle mwana wammwe. Buli muntu yenna gyali tugenda kusabira Miracle okusobola okusomoka theatre kubanga si byangu. Nange nze nnyini ng'omuntu natidde edda naye tugenda kumusabira. Simanyi naye guno ntiddemu oba lwaki? Nange nyinamu okutya ng'oyo. Ajja kubeera bulungi. Okay. Tusabire sana. Taata Katonda aba Katonda, Katonda wa Isirayiri, Katonda wa Isaaka, Katonda wa Yakobo. Kitaffe omulungi maama omwoyo omutukuvu tuleeta musinguzi Miracle mu mikono gyo. Oli taata w'abataata era oli maama w'abamulekwa. Komyewo mu maaso g'olunaku olwaleero nga baddokita bonna be nali ndabyeko. Taata olunaku lw'enkya nkuyita omaamire mu ddwaliro ly'e Koso. Jjawo amagezi gaabwe, jjawo entegeera zaabwe kabaka w'abakabaka. Jangu oyingire gwe oba olongoosa. Bo tebalina maanyi, tebalina buyinza, naye olw'ekisa kyo kabaka w'abakabaka. Mpita ekisa kyo kimaamire mu theatre olunaku lw'enkya mukwano gwange. Mpita omukono gwo ogw'ekisa Katonda aba Katonda Mukama. Kitiibwa ky'amawanga nkuyita kubanga gwe osinga baddokita bonna abagenda okubeera mu theatre olunaku lw'enkya. Jjawo amagezi gaabwe, ojjewo entegeera zaabwe kabaka w'abakabaka. Omwoyo omutukuvu maamira mu bo basobole okukola sajjala eno ng'eri bulungi mukwano gwange. Taata olunaku lw'enkya kabaka w'abakabaka tukusaba omukisa omulala okomyewo Miracle kabaka w'abakabaka mu mikono gyaffe nga mulamu kitiibwa ky'amawanga. Tukusabye nga tuyita mu linnya Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. That's how we do it. Thank you so much. Keep subscribing. We bring a smile, we change lives. Trust Media Uganda. My name is Wase Emmanuel. I appreciate everyone who is working with us. Thank you, Mama Fina. Thank you, everyone. Thank you, Ugandans, for moving up with us. Stay blessed.